taata oyo taata wa Martha omwana agambye okubanga yafiira mu bbaala sooka mpe ku taata ate n'ategeezaako nti yekokodde social media. This is not time for politics. So, there is time for politics. We shall do that. But this is not time for politics. So I appeal to everyone, to the public, to the media, to attend and everyone, those social media, whatever you're going to do, doing, please, this is not the right time. Let us breathe. Let us put ourselves to rest. Then you can start your whatever you want to talk about. But this is not the right time. I kindly and humbly request the media, the social media, and those guys posting wherever they are posting. People who have condoning with us, thank you so much. And thank you for standing with us. But people who are being political and disorganized online, some are sending hurtful messages. It's not the right thing to do. So, nitachiliza kutonga na mimi kwa na media ukana tutaanza kula mambo yote. That was my sister, my best friend, my birthday card, everything. I was born as a sister. She would never miss any visitation of my loving everything. Kumena barumuna n'abanyanya n'abakuru be umucegwaranga kumena mumena kandi butare bargaho ofunye obuzibu bambi awo nno wetuli naye abakati sale natene ku TV tebabeerako kwongera kwegendereza omanyi mu bulamu buli experience tulina ogiyitamu bani batabeerako ku TV abaana abakuba amabaala nanti kati kino kiraba kati for example my mother kwali aliraba ng'akubira mutabani we simu oba muwala we najjaali ng'amubuulira so never fail to communicate because you think bogamba tebalaba gy'emyaka 23 gy'emyaka egy'okunyumirwa era wabaddewo olutalo ku social media olwa Judith Hard yavuddeyo kale ya komenti nze n'agamba yebaza Mukama Katonda nti yalokoka n'ava mu bulamu obwo wakati Martha K, that girl n'amugamba tokozesa incidence eno kuvumirira oli kye yabadde akola. That is the age, you lived your age, you did your mistakes. Twaliko ne ku TikTok omwana n'aleeta bwino wa Judith Hard. Judith Hard nze tetuli mu same age group saabira mu bulamu bwe n'ebyo kale owulira biwulire. So she did her whatever she did, thankfully n'avaayo, but togincitinganga gundi. It's not by that simusango oyo mwana ntino yabadde out. Simusango, that is the age, that's what she's supposed to do. Just tekyalwa kuba byazze bubi si byangu. N'abazadde twongere okusabira abaana baffe banne kuba byonna ojja bigambayo ekintu kimu nga byonna nebyakozeeko bitono. Katonda asaasira busaasizi naye bw'oba osobola si kirungi nnyo mu bulamu kyenvumirira kwe kufunayo essaawa mu bulamu bwo nga totegeera byonna tubikole naye teweewaayo budde ng'olina essaawa nga 3 zibagatta bagamba nti kati awo twakusitudde netukuyingiza emmotoka byonna bikole naye teweewa mukisa kubaako budde bw'otategeera. Ekyo kyo kyensaba okunywanywa buli kimu kikole. Stay in control of your life. Ate omubiri guno gw'ocommunicatinga nze siriddeire munywi toliddi oba otegedde naye lwenywedde nguwulirira wano mu matu nemmanya ndi kakati singa nsukkawo wano so teweewaayo budde. Abantu bagenda nagenda nakola sunakomo nga nezipta disi. And when it comes ku mwana ato obuwala ekyo ate nnyongera ddala okusabira ddala nga boxaji kubye ekikalu musaati nakoma wate nokakitagenda. So ebyo natubikole naye ekyo tuweewaayo budde kubanga totegeera ekyo kyokka kyensaba ne stage webanga etuuse kuba tuli mu kubonabona n'abantu abatabikola mu myaka gyabwe ali mu myaka 3 mwetanaga njagala kugenda kunyenya ku magumba
akyogera na mu Luganda abantu ddala abakulu nga nebyakola bisoza n'abali mu bbala bamutunduye bagamba nga bambi yeewo so byebyo tugenda bane budde nawanga obugenze Kalifa yakkiriza musajja wattu akaluyama nakkiriza ate FDC yagamba bababba mbugundi waabwe ni gwe baweereza Kalifa